Diana Mogris agenda kubera muzanyo olwaleero. Kasitoma ke tulekedde bakayise grid. Tulekedde ekitundu kisoke ekyako. Nga bagamba Almaty Kazakhstan gye tutandikidde ku mulundi guno. Waliwo agenda maaso gezaako kuba ku byagattagatta. Kyava akwate ku bunagula w'olugi. Emabega waliyo omukazi kyava musiba peke myufu. Nakyala yeesaze bino eby'abasiraamu. N'akwate ku bagezeko okuyingira eggaali. Wekanye. Gambye kwanjula kwa sinema yakayise grid. Njagala okawo obudde bwako. Lojja osobola okanyonyoka. Mmotoka yasimbula. Nekwate ku bugezaako okweyongerayo. Mukasi akotadde ebbali. Nakyalo byakuze byonna. Tebinaba kumanyi ko nenga kitebika zibadde kemiko. Nga bagamba Bernard Hill agenda kubeera muzanyo w'olwaliro. Mukasi ako yasembera. Bamuyita maama. Twolekedde London ekibuga ekikulu ekya Bungereza eno airport eyitibwa Heathrow. Kyava gyeyo peke n'agisimba. Bano abakola ku checking. Wabula yasooka n'atula ne yeerakira n'okweraliikirira. Kagenda buli obucupa bwe bamusimbye. Baabuleesinga lipstick. Yatunula. Lodi bw'amala okukebera ensawo n'agimuddiza. Peter Marrick naye agenda kubeera muzanyo olwaleero. Kale alina bwe yabisimba bano ba cab driver. Lodi alina n'amalaasi. Kale baakuza ate Ruda. Nga bagamba era tukyali mu Bungereza. Ku Hilton Grove. Hoteli eyitibwa Hilton Grove. Waliwo Kabaka yakwate ku bunajjaaso kakima butipooti buno. Eno hoteli y'amaanyi mu Bungereza. Naddala mu kibuga ekikulu ekiyitibwa London. Kabaka alina bye yeetisseeyo butipooti n'akwate ku bafulume ebweru. Njagala wekkaanye. Yayitawo. Kyava ajja ng'ayanguyirirako. Buno butipooti abubbi eno. Kati mu kaseera kano nga bagamba nti ku first floor wagenda kubeerawo conference y'abajju ng'ogasseko n'abasiraamu. Era ku Hilton Grove Hotel. Kabaka yajja asembera. Amaze okubbayo bwabyeyo. N'atuuka n'abusimbulira sita gwe twalengeddeko mu kimotoka. Bakwate kuba okuyingira munda. Kujja nga basembera. Kabaka ye yasigala wano ebweru. Kyabika yeetaaga musimbi gwe. Yamaze okukola omulimu ogwetaagisibwa okukolebwa. Nga bagamba Ken Prideman yali ku byateero. Wabula Mikhailo Solomon yali dakita w'okuttiko wa kano. Gambye buli obutundu busatu. Olwaleero tutukutte n'akasooka yakayise grid ketuliko. Kabaka bw'atuukira ebbali kyavaako okona. Anti weebala w'Oluganda. Buli kimu kyonna kigezezaako okuyita mitendera. Kayini no waliyo bakabaka basatu. Obwedda bo balindidde bikozesebwa owayitopakuka. Babalya kwe kuli engeri y'amaloboozi. Bana ani alina ekisumuluzo anti gwe katono ekisumuluzo yakyerabidde n'akwate kuba agenda asooka kima ekisumuluzo wansi. Bano bawulira tubeetaaga muntu yenna agezaako basisikana ku kiki bakola. We need a key, a 3B. Anti ojja kwetaaga ekisumuluzo ku 3B. Ekisumuluzo ekibuze osasula $10. Buli kyava akwata mu ssaawa asasula ekisumuluzo. Kasita obanga obusiiza ekisumuluzo wano osasula $10. Kalwasita bw'amala otuusa emmaali ye n'akwate kuba yeeyongereyo. Oli abadde abanja ssente ze omuto eyabbye buketo. Oli amugamba kaka ne bagenda kuleetera ssente guba mugumu. Bano kwe kutandika okubako bye bapanga. Kagendo baleka balina kye bakola naye nga kyebika kya bulabi. Okusooka n'ateekako eyandibadde nga trigger switch. N'oli n'akwate ku butipooti buli bubiri kubanga ne bukkaani bwe baleese bwa lipstick buli bubiri. Ono kyava akwata ekkuba ateekeko gas mask. Niye yamulema okussako kyava giteeka pembeni. Ye malira budde. Babukwata na bwegendereza wabula lwaki. Kyava asooka akabikula. Najja akabikulireko ddala kungulu. Bwekati bwekafa okumanyanga akatya akankana okankana. Kyokka alina okumaliriza kaddiiru. Kyava akateeka munda mu kakaani. Buno bukaani obwaleeteddwa okuva mu Hotel Grove. Nono n'agata. Kati onanywa segereti. Laba akalyo bwe kavwako. Bwe kakona wano. Mwavaamu gaasi ono yafiirawo. Ne baagala batandike. Laba tabu. Oli gaasi wa bulabi. Atirawo within a second. Kasita osika omukano otwala munda. Bano bagezaako tandika. Onogera okuza amaaso. Katonda watu. Yamanya tabu yennyini. Laba abantu bwe bakukumuka bali mu hoteri. Buli wonna kyabami mukazi watu. Ayina omwana ayagala kuyingira elevator. Wabula omwana alemeddwa okuyingira munda. Akatwiki kava kamutaasa. Omukazi teyasoma tukayakomaawo. Ono yakanyuka omutwe bweru. Kagenda ku bantu bonna abadde mu hoteri. Omutwe yekanga okasseko n'omuvubuka aleese bukaani. Be basimattuse. Oli gaasi wa bulabi.
mukasha tuli mu Bungereza kibuga kyabwe kitwa London waliwo kabaka yaguka atumaze okusetingira wano sebo tugenda okusiizira waliwo asembedde road okay Well, that would be mine, sir. kirowoozo kyabadde kyani gono kyabadde kyange okusetinga wano munda gye balaga unaitwa Drake Jenkins director wa counterterrorism mu branch ya MI5 Functional pool table. I'm afraid not. mwataddewo ka pool table kono leda sebo basembera ate oyinza okwekanyiza wano basindiseyo abasajja ba hazmat team Rebecca yatandika okutambuza amaaso bamuyise Drake Jenkins akola mu MI5 wabula ye director w'ekitongole kya counterterrorism kwegamba branch oba department mu MI5 eya counterterrorism Drake Jenkins yagikulembera yasooka n'atunula kyekirira MI6 bantu nkuyanja abafiiridde wano bajja bagezaako tambuza amaaso bwebekkaanya basindiseyo kwegamba abasawo bano abambadde hazmat team basooke bakola anazisi kikafu oba tewaliyo kemiko ndala bajja yabadde ensobi ntono nnyo kamala unagenda okuza amaaso okwekkaanya bw'ati No, sir. oyo omumanyi nti nedda ssebo ye simumanyi waliwo kkaani endala ekyaliwo Hold there. gwe sooka okwatireko awutovaawo Bad. gwe kikyolengedde Bad don't come into it. ono yagamba nti kibikono kibi si kyekyo This is our worst nightmare. kino kyekiroto kyaffe ekyetiisa kyetutasikwegamba kyetukyasiza osisiikana ono ayitibwa Hard Bainton kwegamba CEO wa company ayitibwa HB ekola mu energy amasannyalaze mafuta n'ebisigadde byonna ayitibwa Hardison wabula bamusako ne bamuyita Hard Investment in Nigerian oil chief executive officer wa company ayitibwa HB edininga bintu bya energy imports, but could rise up to 25%. kyavaako ate ekkubo Economic incentive ono yandibadde nga mukazi w'emaka of the fundamentalism in kasooka ne kajjako bino n'ebiri ne kabijjako kyogamba nkoye ku TV nedda sisobola kukuba sijja kulimba biri bibadde bindistractinga budistractings nebagenda maaso n'okukola omukwano kakali n'essimu yavuga mu kaseera ako nakya yali emwetaagisa ono ayitibwa Marine Jackson director wa counterterrorism mu National Security Council National Security Council yegatta kumpi ebitongole byonna ebisinga ebyabambega mu America FBI CIA NASA DEO n'ebisigadde byonna kali mu kaseera kano bali bagezaako okunyonyola kemiko eyassa abantu mu Bungereza eyitibwa sarin banayi tugezeeko okwetegekera ku mbeera eno ereme tusiikana bannange kyetuba tugezaako okukola twadde erudda waliwo kabaka yono nga bagamba tuba twolekedde Queens Game over? muzannyo guwedde 12 years to play one game and you say myaka 12 okuzannya omuzannyo kyokka agamba nti baseball siro katonda watu Out before halftime. abadde yekkanya ka basketball ate ono yeebasenga ne half time tinabakugwawo ye mutabani waabwe Must have been his second beer. ndowooza kasekedi bya ke kamusekudde waayi muzannyo guwedde Man, Duke won. anti badukisi bawangudde katonda watu how many times have you seen mirundi emeka lwolaba omuzannyo ogwo Every time. It's like, anti buli lunaku kwega buli lwengulaba nga alaba obupya kiringa lwenkusiikana mu kiraabiro ng'oli bwereere mbanga akulaba obupya abaali awo essimu yavuga kyava jagikwata ono ayitibwa Max Canary special agent in charge of FBI New York City yakwasaganya ebya JTTF Joint Terrorism Task Force yagikulembera FBI Kaleba National Security Council bamukubidde essimu bamwetaaga kwekyo ekiguddewo unagamba nti bateresi bagezezaako okulumba Bungereza katonda watu bamukubidde essimu bamwetaaga way you take me to DC. bantegekedde ennyonyegere okutwala mwekiro DC kati mu kaseera kano Gonna be alright? onobeera bulungi every time it's like the first time? yamugamba nti buli kaseera gubanga omulundi ogusooka yagezaako kigumira tewali kyakikolera bagambye ayitibwa Max Canary kati no twadda Bungereza ku kitongole kya MI6 kino kyekikulu Intelligence was accurate. muna intelligence yo gye watuwadde yabadde accurate You've done kwegamba enoni gye yakuweereza mukoze omulimu omusufu sijja balimba not sure floated. naye okimanyi nti abantu 96 be bafudde onayitibwa Emily Tathiru chief of counterterrorism operations mu MI6 nakyalo onayitibwa Emily Tathiru Conference of Jewish and Muslim educators. agamba tubadde baagalagezaako okusekula conference y'abajiwishi ng'ogasseko n'abasiraamu Joining ebadde egenda okubeera ku Hamilton Hotel us, I suppose.
Where's Menon? waliwo yalese intelligence ayitibwa Menoni He would do better. kwegamba chemical bagezi ogyekanyanga eyitibwa sarin Agent in the region. If he goes back in now, we could. ayina okukwata kubageseko kuddayo mu Kazakhstan kuba tetuyinza mudda musindikayo He has a wife and child. ayina omukazi n'omwana. This isn't the first. Emily guno sigwa omulundi ogusoose okugezaako okulabula okubanga ogezaako ofuna emotions eri abantu betusindika mu field And whether there's more of it, no matter the personal cost. mukwate kuba ogezeeko omusindika agende yekkaanya oba wakyaliyo sarini omulala gwe tofa ku ki kiba kigenda kukolebwa. Ono yayitibwa Menone, bamuyita Menon Kaslov, covert intelligence operative wa MI6 bamusindika mu field. Enough. Should have taken more chances. Yatandika okugezaako okunyonnyola Dmitry had. musatu yakwata kuba okuva mu Russia And who najja eruda and who sold it? Is this London cell terminated or anti baagala gezaako kumanya ani yabaguza sarini abo abasajja agenda? era baagala kumanya eno ye sero yokka ebadde mu Bungereza eri terminated eweddewo sero y'abaterrorist. Woman, Emily. Oli mukazi musufu Emily. Kale Emily abadde tayagala kuddamu kusindika Menoni mu Kazakhstan kubanga Menoni gye yajja information ekwatagana ku chemical eyitibwa sarin. Happy here. Yambuza wano musiikanawo mutya kono wasanyusi wabi. He's playing rugby. Mutabani wange yatandise okuzanya rugby. Some kid. Mukazi wange yatandise ddogezaako okukola emikwano. Yamutunwe wabula yeeraliikidde okuddamu omusindika mu Kazakhstan. You don't have to promise me anything. Tulina kyolina gezaako okunsuubiza munnange Emily. I would go back in anyway. Era nabadde nja kukwata ekkubo gezaako okuddayo gwe bamugumu totya twakwata ekkubo okudda ebbali eno National Security Council etudde naggambye mulimu ebitongole bingi ebikese ebya Bungereza banaye mulina ogezaako okupa ku byatuseewo mu Bungereza. Ono ayitibwa Catherine Cross, National Security Advisor. Ono ayitibwa Acton Sandman, Deputy Director wa Counterterrorism mu CIA. After canvassing our field agents, oluvannyuma lw'okwekkaanya ba agent field baffe ono ayitibwa Raz Michaels, Middle East Analysis mu CIA Security Service. battle threat to you. Nagambye waliwo ebitongole bingi. Traitors are likely members of a radical Ono agamba like Al-Qaeda kino ekiguddewo teyinza kubeera threat y'amaanyi eri Bamerica without the kubanga kirabika bano abakikoze terrorist council. babadde tebabakkiriza kikola baterrorist council enkulu ey'abaterrorist teyabakkiriza. Ono ayitibwa Howard Masters, Assistant Director wa Counterterrorism mu FBI. And in charge. Kale yina gwe yaleeta ye gwayitanga kakensa. We had nothing on the radar screen. Tetulina kye twafuna ngaffe ab'FBI era tetwamanya nti kino kigenda kubaawo. With all respect to my CIA colleagues, I Ono agamba nti ekitiibwa kyonna ngezaako kiwa respect eri aba CIA bonna wabula amazima gali nti bino bye bagamba new level of nti eno eyinza okuba nga si threat gye tuli ejja kubeera threat gye tuli kubanga kati kirabika bateresi bafunye level ya desperation endala okozesa sarin gas. squabbling and turf wars. tulikira okugezaako kubanga scrabbling nogezaako okwogera obwogezi Serious business tuli ku serious business kati we bituuke. off limits or information being hoarded has got to stop. yagamba kati bino bye tunoonyeza information ku database Team njagala birekeraawo analysts and agents njagala tugezeeko okutondawo intelligence team kwegamba tiimu ng'eva mu ffe bennyini ebitongole ebyenjawulo relating to the sarin threat. tugezeeko gisindika yekkaanye They will bypass their ku threat ebadde etuse ku chemical ya sarin. directly to you, Madam Advisor. buli kimu kyonna kye banaaba bafunye bajja kiwuliriza gwe nakyala Catherine Gross Veil advisor. acts on the integrity of my agency. nze buno tebujja kutiisatiisa bannange Aaron's talking about. leka naawe osirike. ono ayitibwa Makakaria, Senior Director wa Counterterrorism mu National Security Council. We don't need a copy, Amy. Pop-up team. Acton yakigaanye. Agency had static and a sarin sale in the stands last week. Wait. You knew about. kati bano bagamba nti fe information ekwatagana ku saini twali tugezezaako gifuna Information. mwagifuna ne mutagamba bitongole ebisigadde. Getting it. information yali sinkakafu nga tulina okugezaako gy'authenticatinga As you know, nga bw'omanyi has worked miracles at the njagala mukimanye nti nakyala Marini through all kinds. agezezaako okukola miracles oba ebyamagero bingi nnyo Such a okubanga atutasa ebizibu bingi ebibadde byolekera eri America. Well, then you should have been the. kale sigaanyi bwe mba mugenda kutondawo interagency group eyo njagala nze mbangikulembera Action bamugamba sirika Marini yaleese kino and a national intelligence symbiosis, but I ono yabagamba nti bulijjo mbadde esula tujja kukwata ekubo tugezeeko okukwatagana era tukolagana ng'ebibiina ebyawamu n'ebino bye mukola tebigasa. Raza Michaels and Max kati bagamba Marini ogenda kulonda waani Marin, you'll all yagamba Raz Michaels fix into the wa CIA analysis wa CIA kugazeeko nono we FBI Max Canary you'll like the right be bakulembedde ku ttiimu ye. in other bamugamba kyonna kyona bwofunye olina okugezaako okugamba Abangereza kubanga n'Abangereza balina obuzibu bwe bumu bwe tuliko kati busirika. twakwata ekkubo okudda e Cairo Egypt. waliwo kabaka asemera ono ayitibwa Dr. Rajib Muta alina akalwaliro kayitibwa ka Al-Kim ka free clinic twolekedde Misiri kyava akwate kubo kwoyengerayo kano ke ka clinic kayitibwa Al-Kim yasembera kali abajja n'asooka ddako emabega
nekanya waliwo kanakyala katunulidde ati musawo bambi osobola okugezako tuyamba mutabani wange tali mu mbeera asufu njagala ogezeko muyamba wamukubye eddagala lya penicillin tiye kati yeetaaga kafatesimini nosonyiwa kyokali eddagala lye batalina wano mu ddwaliro mwana agenda kufa essaawa yonna musawo n'akwate kubo yeeyongereyo njagala oyogereko ne Kayira njagala atandika ogezaako kwambala hijabu ku mulimu njagala okimanye nti Kayira mukazi yava mu mbeera za kizungu tiyamanyira bintu bya shariya mateeka g'ekisiraamu simanyi okamatira Kayira si mukazi mutuufu gyendi wadde kiriniki eno abasajja bootera okukiikana mu jama meetings zibaleka bakukyusiza lekera wotandika okukola assumptions ng'ekyo kwegamba watali besisi bw'oba owulirawo otya ku byeŋŋendamu nawe genda mu byabakazi poliisi etuketteko ffenna yamugamba kati senga gavumenti eddamu otusalako emisolo gyaffe obusete bwe tufuna mu ddwaliro abalwadde banaakwata kuba okuddawa nze sigenda kusulawo kukkiriza lwange olw'okubanga waliwo ebyobufuzi njagala gezeko okubulira nekyeggamba Kayira alina okukwata ekkubo gezaako okugenda maaso n'okusiiza eddiini yaffe alina okukola bye tulina okukola alina okwambala hijabu bw'abazze ku mulimu yenna kyalo ono gwe boogera kayitibwa Kayira mukazi yakulira mu nsonga za kizungu yasomera Bulaya n'ebisigadde kwegamba ebintu bya shariya si bye bintu byagoberera ono yakwata ekkubo yeeyongereyo kati waliwo gwe yalina okujja okujjanjaba ye kabaka ono agamba nti ebyo ebiwundu bigezaako okuzijukiza entalo ze twajja tulwana kwegamba ebijjukizo ebyokwagala ngugaseko n'okukkiriza wataasa obulamu bw'abasajja bangi mu biseera ebyo amazima gali nti olina ekitone ekyo tekibuusibwabuusibwa ewatali gwe twandibadde bafu nange nandibadde mufu wawonya omubiri gwange n'osobola okuzza okukkiriza kwange nemukozesa salini eri abantu abatalina musyanga abasiraamu ebyo nabadde sibimanyiko ono ayitibwa Yusuf Nazarian aka Muhammadi yali komando mu Al-Qaeda. I haven't abandoned the movement, Ragib. Onagamba nti movement Ragib mbadde sinabagezako gisulawo. Invented myself. Era ngagamba nti akaseera kayise mabega badde atambula ng'agezaako kwekyusa. Akozesa fawusi nnyingi nnyo. Waliwo ekintu ky'agezaako okuyiiya. Njagala ngezeeko okugyawo abantu ababayiikiriza abo ababanyuunyunta abazungu. London was an abomination. Mutuufu kye baakoze mu Bungereza kyabadde kiswaza. Abadde amugambye nti gwomu yasetinze eddiiro yo n'amugamba nedda sinze. Yamusaba zeeko engoye ze. Ayitibwa Muhammadi, bamukazaako Muhammadi. Yali komando mu Al-Qaeda ono gw'olaba. Yusuf Nazarian bw'ayitibwa. Sisita wo mulabye. Ali bulungi. Anti akutya. Gwe naawe ontya. Agamba nti ze okulabika kw'oyina oba okulabikirwa kw'oyina eri eggwanga lyaffe. Bise bisinga kwenneewuunya kwe ntyamukoka. Then we'll let the mullahs and the people. Yamugamba tulina gezaako kutya. Mu kusooka kigenda kubeera nga buyeekera. Wabula bwe tunaawangula eggwanga lyaffe ligenda kuba liddizibwa mu bantu baalyo. Ba operatives bagenda kuba baweddemu. Teri kuddamu funa banyuunyuusi kujja gye tuli. Bageza ku identifyinga ku bazungu. Babayita ba operatives. Or are very low on their list. What drugs do you need? Weetaaga ddagala ki? That's in my safe. Al-Atfad. Maybe I... Kafuta Maxmin gwasinga okwaga kubanga wano yaweddewo. Nina mukufunira ngina kufunira eddagala kono kinaatwalira ki? Okimanyi? Will not become a member of your... Nze sigenda kwegatta kabinja kako kugatta. Luli agambye nti ebbanga lyonna lyabadde yeekwese. Ono Muhammadi ebbanga lyonna lyabadde afuuse kyafuuse abadde ayiiya. Ono yabuuza lwaki nze. Nakyala mugamba nti oli musufu. Obadde ofulumya lipooti era nga nsekkaanya. I don't agree with some of your assessments. I always find... Assessment z'obadde togezaako kukwogera kwegamba sufu. Ku basiraamu. You write that owandiika the religion of the oppressed. N'ogamba nti eddiini y'abasiraamu ye y'abantu abayisibwa obubi. Sanctions the oppression of women. Nze ngambira ddala abasajja mwe mukyasiza okuyisa obubi abakazi mu ddiini yammwe.
zingamba obusiraamu kutya and stand up and say that killing people is the singa omuntu omu omusiraamu avaayo n'agamba nti okutta abantu kikolwa kya sitaani sleep, walk, do, say what era nga basobola okugezaako okukkiriza omukazi okukola kyonna kye yeetaaga nze bisigadde mbiyisako amaaso diini mba sigiinaako mbwa. Have you ever bothered to ask a Muslim woman? wali obuuzizaako omukazi omusiraamu oba ayisibwa bubi mu ddiini ye? Islam is the faith of over a obusiraamu kukkiriza kw'abantu kumpi and saying all. biliyoni namba mu nsi. I find it inexcusable kati gwe bw'ogamba nti biliyoni namba mu nsi bonna bamenyi b'amateeka olwokubanga basiraamu. actions of a fundamentalist faction. nzuula omukazi nga gwe omutegeefu okuddira ekikolwa ng'ekyo Feel if I n'okiteeka kabinja kwegamba kabinja bwe kikola. of the KKK. kati singa nze ziri y'abakristaayo ne ŋŋamba nti bonna bakyamu olw'abakeke be baakola. And made some of the greatest contributions to the culture of abayisiraamu bakoze bingi mu nkulaakulana y'ensi eno. thinking by be bamu be bagezezaako okuleeta eddenzikiriza etaasiza abantu okubeera nga siboononefu. oli olw'endowooza entono eri gavumenti yaffe mpozi kugasseko n'abantu ŋŋammwe eyes. muddira ekizampo z'abantu abakyamu bateralisi ne mugamba nti abayisiraamu bonna bakyamu. No. oniyamuuza olina kyolowoozaako koono nedda the point. ng'ovudde ku nsonga koono nsonga ki? I lost my best friend in the World Trade Center. nze mukwano gwange bankubira mu World Trade Centers. He had a wife. yalina omukazi He was just a guy going to work. yali yakazaala omwana yali akwata bukwasikuba ogenda kukola. He took the elevator up, yalinyako eleveta ne kambuka down. waba tekasobola kudda. We buried his leg. twaziikako magulu gokka ekisigo okwewunyisa. tetumanyira kumanya oba gaali gage. kali okuva olwo His leg. That's just one reason why I will never stop going after them. okuva olwo ze zimu ku nsonga ezaŋŋambi kwegamba ze nina mu mutima gwange ziŋŋamba zisigera kulekera okulumba bagaayi bano. Is to drain the swamp. njagala okimanyi tetuli ku muntu omu yekka twagala kkaliza ntobazi zonna kyategeeza tulina bakwata bonna. kale eno ye ttiimu gye yakuliyetiizewo okuva mu inter agency. Contact with them. kuliko ono weefu byayitibwa Max Connery special agent yabeera in charge ya operations ya counter terrorism mu FBI mu New York. kani alyoka agattako ne kali kalodi akayitibwa Karasi Michaels ka analysis ka Middle East analysis ka CIA. lye bagamba njaga mugezeko genda kuddiirwa eno twakwate kuba okudda ebbali. I can't believe people would do this. sisobola kikkiriza nti abantu basobola okugezaako okukola kino. bano batunda amamotoka bali kuliko akabonero ono ayitibwa Kazimoa mu Chechenian wabula yafuuka mu America kayate ng'asomera mu America. Schwarzenegger of muscle cars. kwe kutandika okunyonyola emmotoka ezimu ku ze batunda. loodi yava waakwate kubo yeeyongereyo. Okay, if I take the caddy? ofayo bwe mba nkwate kubo genda okusinza. Someone's got a problem with caddy? kikimulina obuzibu n'okusinza. Don't be such a wise guy. He's a customer. njagala okimanye nti oli kasitoma. Proud to be a Muslim. nze ndi musanyufu okubeera nga ndi musiraamu. nze tonyumiza gasiya. naakwate kubo yeeyongereyo. twakwate kubo okudda erudda. agambye tujja kazunga wabula kawa omukazibu kawa obudde bwako osobole okukanjonyoka obulungi. waliwo eggaali yali yakwate kubo okusema mu kaseera ako nga bagamba Saudi Arabia kwegamba okumpi ne booda ya Yemeni waliwo eggaali esembera. ono ye kabaka Muhammad Yusufu Nazarian kyava akwate kuba okwolekera eggaali erajjaza okusiikana. motoka yeggula waliwo eyafubutukayo yuno. lwaki obadde weetaaga okundaba? ono ayitibwa Aral Jurodin fundamentalist mu Saudi alina ssente ekuyanja ziva mu mafuta. Bashira yagezezaako okukola corporation yakabadde mu Bungereza. lwaki ogezaako okuddya omusajja omukulu ng'oyo omutumbavu gugasseko n'abavuka be yabadde nabo okugenda maaso ne pulaani? obadde oyagala kuyiwa omusayi gwa famire yange ku ttaka lino. ono yagamba nti waliwo ka strategy kabadde agezaako okupangirira ebbanga lino lyonna lyabuze ery'emyaka 2 ekigenda okugezaako sooka okukolebwa. ayagala kubaako basekula naye ng'agenda basekula mu Nigeria. To free themselves of dependency on Arab oil. umanye abazungu befudde nti baagala kuva ku oilo w'abawarabu baagala kati kwata kuba okulumba oilo w'aba Nigeria. kirinja katuba sekulu tubakakase n'aba Nigeria Abafirika nabo basiraamu.
Have you ever stepped foot in a mosque? Oyogera ku ky'obusiramu naye wali olinnyeko ekigere mu muzikiti. It is you and your OPEC friends that hold njagala okimanye nti gwe ne bagagga banno starve. mwe mugezaako okufuna ssente okuva mu ka oyiro niwankubadde abooluganda abasinga bonna baba basitavinga okufiira ku bbala ng'otandise gwa ddalu. My strategy is to follow Nigeria with simultaneous attacks on the Americans. Onagamba nti nze kyempanga oba kyengezaako gatagata kigenda kuba kigobererwa ekyo kinaba kivudde mu Nigeria. Together fina wamu collapse the oil-driven economy. tusobola okugezaako okulapusinga abo abatubaka oyiro ekonomi yaabwe neegwa. If you support this, nze kasita ontekamu ssente your repentance for your many sins. nkakasa katonda ajja kugezaako okusonyiwa ebyonono byonna by'okoze. Inshallah tewali buzibu. Kale oli agenda muteekamu ssente wabula amugambe nti ngenda sooka sekula Nigeria kubanga abasinga bonna kati gye balaze abazungu. Twadda mulangiri Virginia ekitebe ekikulu ekya CIA gye kiri gwe twagala ogende ku test last year. mwaka oguyise mabega nagenda ku test eno. Is it my imagination or do Muslim analysts take more heat? tandise ogezaako okutebereza oba abasiramu ba analysis wano mu kitongole kya CIA mutandise ogezaako bateekako ebbugumu. You'll have a pistol to deal with. Gwe njagala omanyi Test every week. lwaki katesite mukateekako buli wiiki oba temunneesiga On my neck. oba si kimashini nenjambala mu bulago bwange. It belongs under the agency's purview. njagala okimanye nti kano ka agency kamu okubeerawo nze yakataddeko nnyo amakulu. jjukira ani gw'olina okuddamu okulipootingira nze. Oli kabaka yeetaaga information. Ayitibwa Acton Sanderman, Deputy Director wa Counterterrorism mu CIA. Emukasya kano bano bagwa akata akayitibwa ka Jeremy. Tukomyewo mu Bungereza. Ono yayitibwa Draken Jennings. Religious ideology. I haven't done anything. Zibanayo sina kye nakoze. That's a 300 Kano ke kabye butipooti. and £500 on football matches. Bakusikanye ne receipt eziri worth pounds 5. Or maybe he just found an additional source of income. Receipt zosiba ku zaalawo omupiira. Oba osanga ennaku zino olinawo ojja akasente. Gwe ssebo. Bothers us, Jeremy. Ekitusumbwa Jeremy. You were away from your position at the hotel for longer than your boss thought you needed to be. Wakwate kubo nogezaako okuva ku kifo ky'oku hotelo gy'okola ebbanga gwavu n'okusinga bosi we kyeyabadde asuubira. The brokers just found a way out of some horrendous camp. Kubanga bubadde olina kyogenda mu maaso n'okukola ekimenya amateeka. If you're suffering from some misguided principle of protecting the people who Oba osanga waliwo agezaako okutambuza obukyamu. to understand one thing. Nina kye njagala otegeere. They intended you to die alongside everyone else. Yabadde ayagala mugezeeko ffa ng'ogasseko n'abasigadde bonna be yasse. Horribly. Yabadde ayagala ofwe Discriminately. kwegamba ewatali gezaako kwawula mbaani bagenda kutta. Yina gwe wabadde okola yakulembedde obukyamu mu nzikiriza. Yours is Yabadde ayagala kukomekkereza bulamu bwo obwange ng'ogasseko n'obwona ayimiridde wano. after they pushed the baby in the pram to safety. Mazima n'omukazi yabadde yakazaala akaana ke. Life means nothing to these people. Bano bo tebalina kye bategeeza eri bulamu. Literally have to wade through to get to wherever they believe they're going. Bo bagezaako okuyita mu kyonna kye beetaagisa ogezaako kisika n'ekyo kye bakkiririzaamu nga bo. Ne waba kazambi ki bo bamuyitamu okutuuka ku nzikiriza yaabwe naye ng'ate ffe tetuyamba. Tell me Njagala ombuulire. who paid you. Ani yakusasudde ogezaako okubba? Butikaani obwo. Come on. Yogera Jeremy. Ye? Came up to me in my local bookie. Yansiikanira eri gye tutera okusibira kazaala. Black guy. Gayi muddugavu. Mixed race. Kwegamba ali awo omusayi mutabika alina amaraasi. Exchanged money outside. He said it made it little. Sente twaziwanyisiganyiza bweru kwegamba kibeerenga ffe abawangudde kazaala. Name? Erinnya lye. No names. Tewali mannya tetukozesa mannya. Kyekyokka. No nothing. Tewali kira kye mumanyiko wadde namba y'essimu. Yes. We want video from the Met covering that stretch of road. Katulina okugezaako okufuna ka video surveillance akakavalinga Max. olugendo olwo. Maxi. Oh, hey, mate. Ono yakwate kuba gyasika ne Drake Jennings. All those red eyes. Bamanyiganye. Story kikati. It's just a joke. What's Kano tekalina nsonga y'amakulu. it? Kabi kabambi tekali kabinja. It's intended to be the sarin delivery vessels. I don't really think Ko katwala obutwazi bukkani mu bali bagenda kutambuliza kemiko ya sarin. a chap called Bashara. Gayi twamutegedde erinnya ayitibwa Bashari yabadde akulembedde kaseera akabadde kagenda okutta abantu. We had Bin Laden's here. I'm the same Yemenite tribe. There's a team, Paul. Yeah. Kibalinawo kyokka. So what's going on?
kati kye kigenda maaso Something bigger? olina ekyamakulu kyose nakyo si nnyo And I'm not here for the Bureau. sikolera biro I'm on loan to the NSC. begamba bantaddeyo nga kalooni eri NSC Business. National Security Council With a side since we get clearance from forensic. katumale okugezako okufuna clearance okuba eri forensics ngezeko okutwala mu kafo kali ewabadde obuzibu twada mu Washington DC olina kyala wabula ono ye bbaawe baatugambye ono yayitibwa Haddison bamukazaako Hadi CEO wa couple yayitibwa HBI ekwasaganya bya energy Tough as nails. alina sente ekuyanja I just don't want to think about it for another minute. era omusaala twamubuuza ku bintu ebitambula Can we leave? tusobola okukwata ekuba okuva wano Not hungry. oli muyala Not for food. njala y'emmere si yennuma You're amazing. era weewuunyisa okakasa Lose myself so easily with you. I just don't understand. olwokubanga ebiseera ebisinga mbeera mu kkakamu bwe mbeera naawe kono si kyenjogeddeko ennyo Responsive. kwegamba kali responsive ku ngeri zonna ezisobola okuleeta essanyu wakati waabwe It's a private jet. I'm not going anywhere without you. nyina okulinnya ennyonyi mu ssaawa bbiri koona eri private jet terina weeyinza kugenda wootali We'll take the check. tuwe kaceeke boy The stuff. Well, they didn't exactly pull the instructions down off the internet and mix it. kalina mu kaseera kano baakwata ekubo bano okujja ebbali kano ke kafumu abadde rodi ayitibwa Bashara ngugaseko n'akabinja kona ababadde bagenda okugyawo conference y'abasajja abajuusi ngugaseko n'abasiraamu yabadde genda okutuula mu Hamilton Group Hotel baamusimba kaani They would have thoroughly dispersed gas throughout the entire room in seconds. kwegamba kagaasi kasse abantu bangi nnyo mu ruumu yonna kasekende busekende ono yamugamba kati gwetebeza singa baabutadde bubiri bombi So all the sarin is recovered nowhere can be considered safe. Do the words needle and haystack mean anything to you? baabo kati bakwata ekuba okudda erudda bannamawulire baagala kumanya ki ekigenda maaso mu hoteeri eyo It's still a complicated. temunnabagamba nti nedda naye nkyalinamu obuzibu nze Derek, like I'm wearing my best friend's shoes. rudi agamba nti awulyanga gwe gusinga okutambulira mu ngato za mukwano gwe yali asinga With it, mate. leka naawe You'll sort it out. ojja sobola ogezaako kisotinga out No, I made the decision. bamanyiganye okumala ebbanga ggwanvu It's in Queen and Country. kwegamba ku ekyo ekyali kyatukawo ku 9/11 I was the son of an absentee. ku trade center ezakubibwa It's not on any kid. ono Lord Drake Jennings ne kabaka ono w'FBI baakolako bonna nga bakyanoonyeza ku bukakafu bwa materalisti kayina ono Rasta agenda maaso n'obakuba ebifaananyi twaddako MI5 station room baafunye cameras zino security cameras ezitera okubeera ku bbala ezekkaanya amakubo kati bamaze okutegeera kubanga omutwe yabagambye nti roodi yampa sente yali muddugavu ne bamanya bwe bayinza okugezaako okufuna ekifaananyi kya roodi kwe kutandika okisikaninga bagezeeko okwekkaanya emmotoka gye yali avuga wekkaanye lengera twadda mu Hackney tukyali mu London bamaze okufuna endagiro y'emmotoka gyeri kabaka yono tamanyisi waliwo abakutte kuba okusembera kati bakimanyi ono ajja babuulira ani yali amuwadde sente ez'okukula bukaani yuno wabula abangereza kye beetaaga okumanya oba seera yabadde ekola kino yasaanyiziddwawo ekyo kye batamanyi bagulawo yayagala okudduka bamukuba butwenkulayiza toseguka bwe bakamwongera yakutuka bukutusi akutuse bukutusi ate tufudde baade bamanyi akwata mundu kumba ayagala kudduka na kamera Travelers checks. bagenda okugezaako okwekanya bamusikanye travelers checks eziwera Forged passport. alina passport ez'ebikwangala Airline tickets. alina airline tickets eziwera It don't look like our friend Bashara. alinamu n'omudidi gwa sente The Martyrs Brigade, does it? Money. sente Documents. Congratulations, Mr. waliwo eyakwata ekuba okujja congratulations mwami Derrick oba Mr. Jennings The access his contact kano ke ka Emily akakolera MI6 information now that omusajja abadde agenda otwa information kyokka mumugyewo bujja In order to take him alive. tubadde twagala mulamu Lethal.
wabula kati obuto twamukwe twali tumanyi nti buli ditho He's reaching for a weapon. tubadde tulowooza akwata mundu. So we lost our only direct link to the Kati omuntu abadde agenda otukwasaganya ku ssero ya Bashara mumuse mujjeewo. Turned out to be a camera. Abadde akwata no kamera. You'd be the only one dead. Ms. Mukyala Emily Tautill. bampita Emily Tatil. Max Cannery, Nze bampita Max Canary. the National Security Council. Ali ku behalf ya National Security Council kugasseko n'effo byayi. I bring anything to our little team. Olina kyotuleetedde ku ttiimu yaffe Tell us how to live. oba muze tubulira ki kyakkola. For me, thank you. Nze temumpa kyayi. Long Island. Beegereka. Listen up. If we have anything relevant, I'm bwe tuba tulina kye tufunye tujja gezaako okugamba maama. Forgive me if I don't hold my breath. Munsonyiwe banaye bwe mbasobodde gezaako okwekumira amabega. Kyava ayitawo. Duyira ono wa MI5. Kiringa bw'onoowulira nti local police bw'esooka ku ssiini FBI bw'ejja abasigadde museguka. Kati ono wa MI6 waliwo aba MI5 ye bw'atuula abasigadde museguka. Oh, your dead friend attached several JPEGs to his email. Alina bu JPEGs obugerako ddala bwe yabadde atadde ku email ey'enjawulo. Ne bajja babwekkaanyi. Yeah, I know these other guys. Abagayi mbamanyi. This one's our MI5 counter-terrorism liaison. The Oyo MI5 counter-terrorism liaison waffe. counterparts. We must let Bano ba counterpart balala. targeting the opposition directly. Their coverts are Kirabika bagezaako okutagetinga opposition yammwe indirectly. Al-Mawtul Arli N'asooka asoma ebigambo ebiri pembeeni. Al-Muslimin. Manyi Olusiraamu. Death, shame and disgrace to the enemies of Islam. Ono agamba nti obuswavu bugezeeko okubeera eri abo abasaanyaawo eddiini y'Obuyisiraamu. Abandibadde ng'abalabe b'Obuyisiraamu. See if we can find where this originates from. Katulabe eno ebbaluwa evaawa. Genda okugira ati nga tasobola kuaccessinga baluwa gyevudde email. This is a foreign national. This ball is now officially in the court of MI6. Kati engeri gy'afudde ng'abadde mutuuze wa Amerika wa Bungereza. Kiba kitegeeza nti kati eno ensonga weetuuse ya MI6. If I'm not mistaken, you just cut off your balls. Okimanyi nti kakusazeeko boolozi. Just the one, Max. Just the one. Gumu gwokka gwe kaggyeko nawe tosiriwala Max. Kale ensonga aba MI6 bazitudde mu lwasonga n'abadde mutuuze wa Bungereza. Kati bagenda okwekkaanya obulungi waggulu mu siiringi. Yayinayo maapu za New York City kyabuwe. Kwegamba training gye ziyita. What does MI5 say? Madam Washington DC. Threat seriously, but the NSC is being directed by MI6. Unagamba nti obuzibu obuzeewo. Emily Tuttle. And she? Nakyala ayitibwa Emily Tatil gwe bakwasiza kati Raza. embeera eno To MI6. wa MI6 ani gwe tulinayo wa MI6 konti tetuyina. Look, we're trying something new here. Tuyigezaako ekintu ekipya wano. Bureaucracy. Tuve ku by'amateeka ga byero. Action. I'll watch your backs. Njagala muteekemu ekikolwa kati nze nja kuba mbawogererayo temufaayo. 127 subway stops, 700 miles of Unagamba tugenze okwekkaanya to insulate nga sabuwe maapu eri system. egezaako okulaga stops ziri 226. All stops are not equal. Naye ate stops zonna teziri equal. New York, you don't think of Crown Heights or Forest Hills, you think. Abana. And how? Kati bw'olowooza ku kintu ng'ekyo olina okulowooza ku kibuga kya Manhattan. But we can't rule out the possibility of Tusobola okugezaako okurooting out possibility a more populated area. nti omuntu ono agezaako okwagala okuleeta okulumba. Ayagala kulumba kafo kajjuddemu abantu abangi. 30-something subway stops. That's the target. Waliwo stations eziwerako nga 36. Manhattan ayinza okuba kati wayagala okulumba. Twadda mu Almaty, Kazakhstan. Kabaka yono unayitibwa Menon Kasrov. Akolera MI6 operative waabwe. Bw'amala ofuna information n'akwate kuba yeeyongereyo. Waliwo akasajja akamutambulirako. Twadde eri Kabaka Muhammad tuzeeyo mu Cairo, Egypt. Amerika bakitegedde nti ziri embwa zaagala kuleeta sarini mu Amerika ninga zaagala kutegetinga kafo kanene omuli abantu enkuyanja mu subways. Kati bagenza okwekkaanya nga subways kyasiza okubeereza amaanyi. Stops ennyingi omubeera abantu enkuyanja mu kibuga kya Manhattan. Waliwo stops nga 36. Kati bw'aba alese kemiko ya sarini ayinza giteekaawo. Bino bijjeewa tubijje ku beesi y'Abamerika. Twabibye na bubbi. Olw'okubanga ensi yaffe tesobola gezaako biwa baana baayo. Body and spirit. And the Americans always are ready to pounce with their substance. Kyokka Abamerika bo bagenda maaso nagezaako tukaka mu nsonga eno. Beaten down that we're prepared to accept their godless materialism. Kati musajja watu Rodi muta ekisinga munyiza musajja munnaddiini ya Kiyisiraamu akwegambe ow'ekika ekyawaggulu. Kati kimunyiza okubanga bwe baba beetagendaga balina gezaako kukola kikolwa kitakkirizibwa Katonda kyakubba bubbi. Boys and thugs, followers, not leaders. Amwesibyeko mwegatta kabinja ke kapanga. Can travel the world above. Bali bennina bayaga buyaga. Speak their language. Neetaaga omuntu agezaako okwogera olulimi lw'abasajja abeeru. Webali eddagala lyompadde n'okubeera ng'onvaliwinga ng'omusawo asinga. Naye amazima gali nti
secret police monitor meetings there. Sijja sobola geza kubera wa makuru gyoli kubanga secret police ya fetani sokuneke okuketako. They should intend to our jihadists. Ngina kweti kankutwale mu Nigeria. Ngezeko kula gentalo zetulane za jihadi. Ulebiride ambutufu wetwatu chituka tekiriyo. Kino kijja kuletera twegattako. Nkusabo je tugende fena. Still? Good. One more. Good. There we go. Coach, did you get the center a little bit? Good. Ready for the trip? Always. Twadde eri akatubaka gamba oli mwetegefu genda ku trip kono banga lyonna. This won't be training like Eno tegenda kubeera training ngeri enkadde. the first mission. Eno yegenda okubeera mission y'esooka. Eki? Muhammad looks forward to seeing you. Muhammad yagana kusikanako olwaleero. I can take good care of you. Akulabira bulungi eti butereewo. Gwe sookojje. Come on. Kayino kana akati akayitibwa kakazimowa. Yeah, sorry. Bakagambye nti va kubiri bwe tubadde tugezaako okutendeka ebya buli kaseera. Wabula ogenda ku mission y'amakulu olwaleero. Ye mission yako egenda osooka. Hey, you are not using Era nga Muhammad yeetaaga okasikana. Russians. You know, that's a great idea. But no, The truth? I swear. Ndayira amazima kyengenda okukola si kikyamu. Go to the Riviera. Okay. Have some fun. Bw'oba omaliriza kwate kuba oyiteeko ku Riviera. Funamu ku ssanyu nyumirwa. Okay, boys. Big smile, everyone. God bless America. God bless America. Twadda mulangiri Virginia ekitongole kya CIA ekikulu gye kiri. Tell me about your interactions with Miss Jackson. Njagala geza kumanya biki byemukola ne Miss Jackson. Until we know the plan. Ono nno yalemeddeko. Kagamba yeetaaga okumanya nakya biki byabala. I see. Kalika director ka counterterrorism mu National Security Council. In the NSC. Nagambero yayitibwa Acton Sandman. You report Deputy director wa counterterrorism mu CIA. we're in a war. Nagambye bw'oba ofunye kyonna ky'ofunye reporting agendi. And every time they can Wano tuli mu lutalo. point, he thinks they have the holy grail to fight it. Now you Kwegamba buli kaseera lw'oba osikana ekyandibadde ng'ekikompe ekitukuvu nga tulina kirwanira olina kulwana ng'ossa ku saidiyo. Ffe tukiza okulwana olutalo luno aba CIA. Saagala ekyamakulu okikwase bali. Kati nja kulaba. Kirungi. Sorry, Mom. It's just so much more work. Kayino mu kaseera kano ke kata akayitibwa ka Jeremy. Akaali katutte Bukene eri Bashari. Buli buketo. Buliwo yakasekula bullet. Abasajja batandise okugezaako kavalinga tracks zaabwe. Oyo bamuggyeewo Jeremy. Basegedde poliisi yatandise omubuulirizaako. Twadde eri Menoni. Akyali mu Kazakhstan. Akyetaaga okugezaako okumanya obubaka gye bwavudde. Na buli kimu kyonna n'abasajja bano Babashara. Ne Salini Chemical bagiguzeewo ekyaliyo. Ekyali threat eri Abangereza ng'ogasseko n'Abamerika. Kati bw'alinyako eleveta, waliwo kabaka eyajja mu eleveto mulala. Bw'ati bw'afaanana. Yakwata ekkubo n'abakofulo gy'afulumirako. Abaafuluma, eleveta nga yamusulirayo kojja. Nebaluka. Ono bamuyita Massa. Musajja asasini wa Muhammad mu Euro. Nakyala abali ebbali essimu yavuga. Hello? Kasirov yetasimatuse. What? Bamukubira essimu bagezeeko mugamba. Menoni kaput. I should have told you to go to hell. Mbutuufu kale singa bangamba omusindikayo mu Kazakhstan nandigambye genda mugeera. Be correct with it. Tekyandibadde kituufu. Ono boosi we gambye kimuleka gezaako okwasibwa nnaku. Kituuseewo kituuseewo. Kaawulire ennyike mu ndamuko. Kaabadde kagaanye. Nga kakimanyi lodi ayinza okuba nga ali compromised. Muzaatu era olwakutwe kuba ogendayo teyawangaddeyo kiwanvu. Obusajja bumuggyeewo. Buli obusajja tebusaaga. Bwe bugamba buli ku jihad. Eno mu kaseera ko twadde eruda. Tuli mu Washington DC mu Kajoji Town. Nakya bamusindikidde akabankalwako omukwano okuva mu Lagos. Bawe yakasindise hadi. Ninga twategedde Muhammad olutalo lwayagala osooka okulumba lwakulumba eri. Twada mu Saudi Arabia. نعرف أن ما هذا كان طيبان لمقتل مثلك. Bamwadde sente ziwulirako ddala kabaka. Sibule ziteka mission zagenda okukola. Then unexpended. Bw'oba omaze mission eno twaga utuleeta receipt ya buli kimu kyonna ky'onooba oguze. I was the Mujahideen point man for Italy. Yali Mujahideen point man. Nangezaako kuŋŋaanya ebisi by'Abamerika. Kiba kitegeeza nti bino osobola ogezaako bikola. Mu Afghanistan mbu yali Mujahideen. Things will be there to send to the Nigerians.
Njagala okimanye nti abasajja bangi abagenda okugezaako okubaayo nga baagala kulwanira oyiro w'aba Nigeria. Know that no members of the Saudi royal family will. Njagala okimanye teri mutuuze kuva mu Saudi royal family ajja kubaayo. Urgence of events. Kati gwe totya? Inshallah. Also request that your scholars issue a fatwa for 2 men whose blood. Yamugamba nti njagala ba scholars bo bagezeko tukulya kye bayita fatwa. Who are these enemies? Waliwo abasajja babiri be nandyagadde okugezaako okusaanyawo naye ate nyina okukwata ekkubo genda mu Nigeria. Phase of my plan. Kati ba scholars bo njagala bannyambe kalimu kano akatono akasigadde emabega. N'akwata ekkubo bw'atyo yeeyongere mu Nigeria. Baabali. Amugambye nti abaana bo ba students bo ba scholars bo njagala bannyambe kalimu ako kendese emabega. Sisobodde kukamaliriza olw'obudde. Kayino olaba ke bamugamba okumaliriza. Kuliko Derek Jennings akolya MI5 director wa counterterrorism branch ya MI5 Pozingo gaseko ne Max Connery special agent ali mu charge era kati gwe batadde kabinja ka NSC akali wakapya Marine Karen ke yamutaddeko. Bifaananyi byatandika okugezaako kuyitingana bo balina okuttibwa abo ababiri Max Connery ng'ogaseko ne Derek Jennings. Twada mu New York City, Midtown. In Havana. Go on. Kweka segereti. Said it was urgent. Couldn't talk on the phone. Ongambe kino kiri agent gatesobola kwogera ku simu kati kicho inawo. Kano ka informati kakunganya bukakafu. Into Los Angeles across. Unagamba tiyagezezaako okwekanya nga kigambibwa. Abasajja bagenda kuyita Mexico kubanga aba Mexico bafanagana n'Abawarabu. Baagala emali bagiyiseeyo Mexico then baliko bagirete mu Los Angeles. They plan to use it in department stores. Baagala gezaako gikozesa mu department stores. Njagala sente zange. I'm not in the mood to play. Tulina kye wampadde ate siri mu mudu yakuzanya mizanyo mbulira fuulu. Kids and women coming up your ass. Don't come crying to me about. Kasaba batta temuddamu ne munkaabirira. Play games with me. Do not play games. Lekera uzanya emizanyo nange owulidde. My friends, I lost friends. Nina mikwano gyange abafiira mu World Trade Center. Yakakuba right. Kamumanyira nnyini akasaba information kasaba sente kyokka ate kamujerega. Hey, that's my little man. Oli otya gwe? Rex. Yeah. Eno department y'abajja TTF. Kwegamba Joint Terrorism Task Force. Well, it looks like you a little bit. Kano kakufaananye gwe. It's just a word, you know. Anti kigambo kyakozesako ne kigambo ki? Daddy. Ekyokuyita taata. Dad, father. Taata nga bw'omanyi. I saw the way you reacted when he kwegamba ogeze ne weesikambu akuyise daddy. Ono yali mukazi wa mukwano gwe pozi kugasseko n'akato kali. Tim's dead. Jim mufu. Yasigaza mukazi wa mukwano gwe. I love Eddie. Agamba nti ka Eddie nkaagala akataako. If Tim hadn't died, we wouldn't be together, would we? Singa bba wange teyafa, tetwandibadde ffenna. I would have never betrayed Tim. Amazima gandi sobola gezaako kulyamu ttiimu lukwe. I wanted to. Newankubadde nali obangezaako kyagala nga nkumatira mu biseera ebikadde. Naye singa yali akyaliwo sandimuliddemu lukwe kwagala. We had a fight. Ekiro kye yafa nti okimanyi twali tuyombyemukko naye. Twasooka ne tuyomba. Loving you more than he loved me. Kwegamba ekyali kisinze okunyiiza kubanga yakwagala nnyo n'okusinga okwagala nze. I was angry and I was jealous. Nali munyiivu nga ndiko obujja. Tim loved you. Timu yali akwagala. Not of you. Si kusinga gwe. I was jealous of the time that he got to spend with you. Kagamba ekyasinga ngu kakwasa obujja. Kwegamba obudde obusinga bwonna yabumalanga ne loodi ono. I love you. Njagala okimanye nti kuyagala. Ekyo tekisobola kukyuka. Forever. Era nga nkakasa tugendanga kubeera ffenna bbanga lyonna. Is that enough? Ekyo kimala. Max, your hand. Makisa omukono gwo. Been a rough day. Funye olunaku oluzibu yasekudde omuntu right. Kakanye otwadde erudda. Haynes Point, Washington DC. Kano kana kyakasemba kalina gwe kaza okusikana. Wouldn't have had anything to do with it, would you? How do you mean? Ono ayitibwa John J. Aldrich. Yali secretary advisor, national secretary advisor. Lots of things.
Bureaucracies are like aircraft carriers, man. Yamugamba nti ebintu bya bureaucracy Powerful. kwegamba biri awo bwe bityo. The director knows this. I don't know. Was it like this when you were running state? Byali bwe biti ng'okyalwaninga state. Bureaucratic waters have always been treacherous. Amazzi ga bureaucracy gabadde gatambulira mu mpopogoma nnyingi. Kwegamba entalo okubeerawo mu inter agencies tezigwawo. FBI kunenengana ne NSA. Kwegamba CIA okubeera ng'enenengana ne NSC. Bintu ng'ebyo bibaddewo okumala ebbanga gwamu. I had my eye on you at West Point. Why? Nate ngogeza kukutambulizako amaaso ku West Point kono lwaki? From West Texas. Kwegamba ova mu West Texas. Ne road gyava. Character was fate. Now I learned it's a matter. Nali ndowooza empisa yange okubanga ekwatagana neyo yali fate. Marin. Nga simanyi nti ebeesinga ku geographical site. Kwegamba gye basibuka mize gyabwe gye kisibuka byonna. Is tempered by conscience. Agamba tuwabawo akaseera. Ability. Kwegamba obugumikiza bubanga bukwatiddwako entegeera. N'otukekira ng'obuvunaanyizibwa bulabikanga bw'oyagala okusuula. Olw'okutya. It'd be nice if happiness figured into that equation. Yakasaba kagezeko okubeera akanywevu. Thing about happiness, it's always a byproduct, never the end result. Bw'oba olowooza ku kikolagana essanyu biseera ebisinga ebeera byproduct. Tatwaddewo ono ono yabagamba tugezezaako okwekanya sente bashara ze baamuweereza nga zayita mu waya transfer wabula zaafa ku ACCB kyokka ate baaganya ogezaako tugamba Swiss Securities Bank. ogamba Swiss Securities Bank. My cousin's the director of investment. Nyina kazini wange director wa investment banking eyo. Make a discreet inquiry. Osobola ogezaako musikana ne mbako kye mubuuza. Haven't you responded to the subway threats? Mwagezezaako okurespondinga ku subway threats gye muli. Unaagamba nti nagezezaako okugamba abakwasaganya ebyentambula ewaffe babeere kufuula alert. Naye ate aba MI6 kino tebakitute nga kikulu. I have to agree with MI6. Nze nyina okukkiriziganya ne MI6. Directed at Muslim Jewish leaders. Bano abaasumuludde Sarin babadde baagala kutta abasiraamu ng'ogasseko n'abajusi. Kalwaki baba bakyusa enzita yaabwe ne baagala okubeesingako abo batambulira ku railways. How is MI6 thinking then, Derek? Kati aba MI6 bo bagenda kukola ki? To ask Emily Tuthill. Wandibuuziza Emily Tuthill wabula si nze. Kale ngenda kwate kubo nzije musisinkane mu London face to face twogere. Kati oli amugambye akwate kuba agende mu Zurich. Baagala kutracinga ssente zaaweezebwa Bishara. Bakigambye zaayita ku akawunti. Unaayitibwa Akiru. Wekuwulira akonkona. Akiru. Wayi ensijja. Nagambye tuli ka grid kuno kwanjula kwa sinema. Why you work? Lwaki tuli ku mulimu? Overslept. Ati nabase nnyo. It says told you about the importance of punctuality with your job, Akil. Okimanyi nti ekyakuteeseza okuva mu kkomera olina ogezaako okubeera ng'oli punctuate ku kikolagana n'omulimu gwo. Olina okuba ng'okola mu kaseera saagala ogezeeko okufembeya. Lodi afa katooke. And if you stop giving nina okutwala ku mulimu gyatugende. your breakfast roll along the way. Ne bayitawo. Twadde bali ku kitongole kya MI6. Mice check, we sent him in. Yeah, I know this is difficult. Kale singa tetwamusindiseeyo kono nkimanyi kizibu gy'oli. And I don't care to hear another lecture about maintaining professional. Saagala oddemu gezaako mbulira lekica ku kikolagana ne professional emotion zange. Wouldn't ask him to risk his life if it wasn't important. He knew. Agamba nti wandi musabye geza kulisikinga bulamu bwe singa yabadde tamanyi kyamugaso naye yabadde amanyi kikyagoba. Family. Boogera ku Menon Kesrov. Receive some money, real money. Nandiyagala osindikira famire ye ku sente eziwera ko nekyo kigenda kutegekebwa. This assassination indicates their cell has transparent. Wabula obutemu buno kiba kigezaako okulaga nti ensonga ya Salini ekulidde ddala. Kwegamba okutta Menon Kasirov kiraga nti obutemu bwo bukyagenda maaso era nga sero ziri active. Now that the Sarin threat is extended to New York, expect the American. Kale ensonga zino ez'aba Sarin engeri gye zitambudde paka mu New York njagala osubire balayizoni okuva mu America okujja okutunula mu nsonga eno. You will be a team player. Njagala obeere team player ku tiimu yaabwe. Emily. Despite your impeccable record, ng'ofudde ku likodiyo. You'll be well rid of yourself. Bantu bangi nnyo abagamba nti n'oba ogobeddwa tusobola okwekwasaganyiza emirimu gyaffe mu MI6. Kati njagala ogezeeko okukolagana obulungi. Saagala oyite bya kisiru. Ono teyagala kukolagana n'Abamerika. Ready to go in the morning? Oli mweteefu okugenda ku makya go Oluganda. This is a no-play camp, Akil. Fedayeen fought in Afghanistan and Chechnya. We need English-speaking brothers. Nakadiru kamuyitiramu.
balina olugendo lwe bagenda okkerako kugendako ku makya. Mu butuufu ddala lwaki tuli ku nsi bwe tuba tetulina kugezaako okulwanirira okuwambibwa abazungu nga tuyita mu jihaadi. Agamba nti abazungu baplotinga oba batega obutego obw'okutta abasiraamu. Naye njagala okimanyi nti Katonda yakyasiza okutega obutego. Nakamaama obwedda kamukenga yakeetika paka bweru twadde erudda kakaina enkera waliwo ku makya buluka safe house mwe baba bakuŋŋaanyiriza bonna kwekwateko ne batandika okubajjayo bano bonna bagenda ku mission ya ludi ayitibwa Muhammad ekehe Muhammad Yusuf Nasarian batandika okugezaako bapakira mu kimotoka babongereyo twadde erudda. Hey. Are you deliberately trying to screw me up? Oyagala kunyononera. For agency security? And how are you? Nogeza kozera w'abantu abali ku security ya agency. My latest encounter with the Goon Squad. Ono kano ka sister ke. Through themselves again. They've just bazene bagala simanyi ngezeko beka kasamu tetulina buzibu. It's going to come down on you too. Kasokeza ko kano kolagane government. Bijja kufukira ebizibu nze kubuulira. No, you don't get it, Raza. Naye gwe tokifuna Raza. He doesn't trust our people. This country doesn't trust you. Bano abantu tebesiga bantu baffe kika ky'abantu baffe wadde okwesiga gwe. What do you think the CIA is up to when they raid? Kulowooza CIA ekikyebegenda maaso n'okukola. Do I smoke pot? Yes. Bambuziza onywa enjaga ne mbagamba ye. No. Muganda wakinywa nti nedda. Radical? Yes. Is he? Ebintu by'obufuzi tobyagala nti nedda. What about your sexual preference? Ne bambuuza ate muganda wo. What about him? By'ebyobufuzi abyaga ne mbagamba nedda. Fine. Ne bambuuza ku by'obukaba byange ne mbagamba bibakwatako. Your Islam's an anachronism. Not this again. You know what? You are just as bigoted as... Naye okimanyi nti kati oli wambwa nnyo naawe. And your almighty career. Bino gwe byogoba eby'omulimu gwe bye bireese obuzibu. If you rant like a radical... Kasita ogezaako okweyisa mu ngeri enkyamu. Like one. Bajja kuyisa bwe batyo. Then you'll have no privacy at all. Ajja kuba tukyalina ka privacy wadde n'akatono. Kkiriza ki kye baba bagambye. Buli omu kati bamutambulizaako amaaso kasita oba nga oli Muisiraamu. Twadda ku MI6. It's not preparing for a terrorist attack against your subways. Kyogamba bateresi bagenda gezaako planning terrorist attack eri subways zammwe. Gw'otuukira ku nsonga. We're a small country with limited resources, Mr. Manyi ensi yaffe enfunda. Erina ebikosebwa bitono nnyo tetulina manipawo eyinza kavalinga buli kimu kyonna kye tutambulizaako amaaso n'okusuubiriza. Derek Jennings is 5. The sarin attack happened here in London, but it killed people from 4 different countries. Which namugamba nti Jennings ye wa 5 oba wa MI5 nze ni wa MI6. We develop information to the contrary. The sarin attack begins and ends with Bashara. Fe kye tumanyi kiri kimu kyokka tusooka geza ku developinga intelligence era nga twageza okyekkanyanga chemical ya sarin etandikira ku Bishara era ekomekera na Bishara. In Switzerland tracking the money trail that Derek Jennings unearthed. Nze nasindisa omusajja wange agezeeko okugoberera ssente za Bishara ze baamuweereza ku banka. This can be difficult. Well, this kijja kubeera kizibu otrackinga ssente ezo okuva mu security banks. I see. Ono kazini we. And is that all you have? Kyekyo kyolinawo ku information gy'oleese. Ono azaala w'Abamerika tabagala emilitatiero. I came here because we need to form a partnership. Nzize wano njaga tugezeeko tekawo omukago. I ask for your support. Neetaaga support yammwe. Atlantic cooperation. Oyaga tukolagane. Alliance between equals. Exactly. You see, the trouble is, whenever we Brits enter, buli bwe tugezaako okuleeta ensonga ng'eno, we invariably end up Abangereza a very large bag of poop. Ffe tukomekkerera n'obusa. Mu Amerika mutufuliyako abagezi. Agencies post-Iraq. Agamba nti kimanyi enkolagana yaffe yali nzibu okuva ku Iraq. Kono okuva mu Iraq nga tetunaba nagenda mu Iraq. Mwatusindikayo wamu tugamba musimanyi Saddam Hussein alina weapons of massive destruction. Tugenda otulaba nga teri. For not finding it. Kyokka kati tutandise okugezaako osasulirwa ekyo olw'obutasiika na massive weapons. Relationship I'm proposing is meant to prevent these kinds of problems. Omukwano gwenteeka okugezaako okusanyawo buli kimu kyonna ekyo. I'm to become a player on your team. Kale nange nfuuke muzanyi katiimuko. You know this condescending attitude is very... Omanyi eyo embeera yo ya kitumbavu gy'oleese. Experience and all the authority to lecture me, Mr. Kirungi okubanga olina experience okutandika okupa lecture ku authorities zange. We finished. Tumaliriza. You know, omanyi we share the same interests. Ffenna tulina ebigoba bye bimu. Whether you like it or not, we need... Kiriza, ffenna tuli mu kizibu kye kimu era kijja gy'oli ne wange gye kiri. Why didn't you call him? Kano yakwate kuba najja mu Zurich. How was your mother? Kano ke katiba ka Swiss Security Bank. She's using... Azze kutrackinga ssente ezaaweebwa Bishara. As I say. Ku accounts ye. Beauty of... Bigamba zaava waani n'ebisigadde byonna. Chanel number 5. Oh, man, that is... Baludde okulabagana.
Coffee. Letera kakaawa. Real Arab brew, not European camel piss. Cousin, have you ever seen a camel? Wali olabye ku ngamia kazini? From afar. Girabira wala. But naye this implies a lifestyle I'm not well suited for. Kwegamba kino kinteeka mu bulamu bwe siri suited for. Onayitibwa Omar Masif. So, Director wa investment banking eno. Actually, the purpose of my visit is you. Ekinkyazize n'okusiika naggwe. Ne baleeta kakaawa. You're aware of the recent sarin attack in London. Omanyi ku serenity attack zabaddewo mu Bungereza. Branch. The accounts here were closed immediately after the attack. Aba MI5 branch bagezezaako okwekkaanya ssente ezaweerezebwa biashara nga zajja ku akawunti ezimu ku ziri wano. Wabula ataaka bwe yatuuka mu Bungereza ate bank account ne baziggala. Work and account access is tightly controlled. Cousin, access ku account ezo ziri tightly closed. Wasn't of the greatest importance. Sandize wano singa tekibadde ky'amakulu. But you bought, and I can't. Sisobola kikolera. It's a dangerous game. You njagala omanye guno omuzannyo gwa tabbu gw'ozannya. Si muzannyo. A hard lesson, young cousin. Yamugamba kankwesoma ezzibu. Guno omuzannyo. This bank, this industry, this entire... ino banka, ino industry n'ensi yonna. Ffenna tuli muzannyo. They are the scorekeepers. Ffe tuli ba scorekeepers. We only give out the score. Wabula scorers. Those who play. Tuziwa abo abazannyo obulungi. Our history with this game. Ebyafaayo byaffe n'omuzannyo guno. It's your agency. Njagala omanye ebiva amabega ne agency gy'okolera gy'olowooza nti nsufu. You must respect my position. Kati njagala ogezeeko ku respectinga position yange gye nnina nga wano. But I really need that information. Neetaaga information eyo sijja kulimba kubanga y'amakulu sijja genda nga sigifunye. For a night, you will not forget. Kankutwaleko ebweru. Ogezeeko okusiikana ekiro kyo tajja kwerabira. Essanyu ly'ojja ofuna. Ebyo saagala. Musatu yakwate kuba okuyitawo. Oli amugambye essebo guno gwe tuliko omuzannyo newankubadde gwe tunaba kigezako kyekkanyanga muzannyo. Bino byonna bye tulimu byonna bye tukola. Ffe tuli ba scorekeepers. Kwegamba tuliwo ogezaako okulabirira abo ababateebye betuwa abazannyo obulungi omuzannyo. Enakyala yakwate kuba gyasiikana ono. Yakitegedde ono akulira nakyalo oli Marlin Jackson. Yayita wa counterterrorism National Security Council. Thank you. Intriguing. Yabadde asindikiddwa ogenda okwekkaanya ku Oma. Ye n'otakamanyi. It's a question of money I'm quite able to pay. Tanywa segere tanywa mwenge. Are you serious? Okola kiddala. Nyambuza oli serious ku bibuuzo ky'obuuza. No, I'm sorry. I can't help myself. N'onsonyiwa asobola kigumiikiriza. Naddala omusajja ng'abadde embega. Tekava kamugirayo kaadi. E is for Emily. E is standing for Emily. Raza Michaels. Bampita Raza Michaels. I think you already know that. Ndowooza already ekyobadde okimanyi. Kati twadde ewoono. Tuli mu Washington DC. Nazo Security Council gy'etuula. Those job I did on my source. Yasekudde ka informant ne kaweereza olugambo eri bakama baako. Coming. The Bureau wants me to replace you. Bureau engambye gwe nkukyuse kuteekeko omulala. Dwaki. Assholes running around with sarin. Uyu katumbaavu. Bureaucratic that. Abasajja batambula ne Sharon ne badduka naye. Piece of crap. Aba bureaucrat kati batandise kumpa kafankunaali. Yeah, well, wamumenye ennyindo. Ayina ennyindo ennene. Happen to watch my back. Ye kye kyatuseewo ku kugenda okundabirira singa amanyina kyenkoze. At home, Max. Ye kabigenda bitya. Things are hunky-dory, Marin. Birungi. How's things home with you? Ye wo bigenda bitya. Vendetta. You can't take this. Toyinza kutandika funa personal vendetta eri basajja bano. Highly. Bino saagala obitwale kubeera personal. And your people bring to the table. I do, but you're wrong. Oli mukyamu ku kyoyogera. This is personal. Kino ekintu kyafuuka kya muntu. Personal. Era nkitwala nga kya muntu eri abasajja bano abayisiraamu. Kill me. Kill the people I love. Ne batanze bata abantu benjagala nga ntula butunuzi. Maybe it's just talk, but after what went down on 9/11, I give him the benefit of the doubt. Onagamba nti gwe muyinza okuba nga mukitwala mpola. Don't lose it again. Wabula okuva ku ekyo ekyatukawo ku 9/11. Nze sikyabawabukisa. Did you have any luck with cousin Omar? Olina kye wafunye okuva eri cousin Omar? Omar? I had breakfast this morning with your boss, Marin Jackson, in London, she told me. Nasikanyeko boss waitu wa Marin Jackson mu Bungereza yambulidde kiki wabadde ogenza okukola. Actually, but... Nina sooka kwogeramu naye. June? Kansooke mbeko kyegamba. Doesn't have access to the information. Talina access ku information gy'obadde omusaba. Tell you. Oba si kiyabadde tayagala kukubuulira. So he may have to be leaned on. Kati olina gezaako kumbuulira. Restricted. Information eri restricted mu banka yaabwe.
Omar wouldn't lie to me. Omata sobola kunimba. Oh. Yeah. It's not. But if he's been less than forthcoming, we should make sure you're better prepared for your next encounter. Mulino gezaako okubalirira kiki mugenda okuddamu okukola singa kino kiba kigaanyi. Be easy being an American Muslim working for... Ndowooza tekibeera kyangu gezaako okubeera ng'oli Amerika ate ng'oli Musiraamu ate ng'okolera gavumenti ya Amerika. But I'm a better Muslim. Yamugamba si kyangu naye ate nze ndi Musiraamu wanjawulo era ndi Amerika musufu. I have to think about who I am. Nina okulowooza ku ki kyendi. Leave. Mpozi n'engezi y'okukkiriza. People take those things for granted. Abantu ebiseera ebisinga ebyo babiragajjalira. Leave. Kati gwe ki ky'okkiriza? Picture? Kwegamba ekifaananyi ekiro ekyo yagaa nti kankubuulire. I believe battle is between globalists. Third world tribes resist. It's what the tribes have, what we need. Want to stop us. Kwegamba abatujju batuyimiriza funa ekyo. Oli amugabe nti olutalo luli ku mawanga g'omu nsi yonna. Kwegamba abazungu balinga abaagala okusindikiriza tribe y'ebika ebiri mu third world babasindikiriza mu 21st century. N'amugamba si kye tuliko. Nze kyendaba wano kikwatagana na oil. Abasiraamu balina oil kyokka ate ffe tumwetaaga naye ate abatujju baterrorist batwagala tukwate ku oil oyo. Lwe lutalo oluliwo. Ninga era talimbye kubanga lwe lutalo luliwo gwe mazima. More than my dad ever did. Bano bakwatikubo ne batikibwa paka ne bali mu Nigeria. I look out for you, man, alright? Agamba nti yali mu lutalo mu masekati ga Chechnya. Abasiraamu basobola okugezaako mutasire bamulaga ekitangaala. Naye nga amugamba nawe tufa nja kulabirira. Who's the blonde boy? Akaka Brown ke kaani. My golden boy. Kayitibwa Kazi Golden Boy wange. An American citizen. Mutuuze wa America naye ate mu Chechnya. He was too young to deploy. The American. Twamutwala kamwa mu camp naye nga ate muto tesobola kugezaako muteka mu ntalo. Abamerika bakimanyi kono tebakimanyi. Kyakolagana naffe. Kirungi okubanga ozoggezaako okwekkaanya bino. Dr. Rajibu muta naye yaze yekkaanyi. Bamugambe jangu olaba entalo zaffe zitulwana eza jihadi. Ndi mwetegefu ku mission ya ddala. Olusiraamu lwo lukuze. Bulijjo mbadde nninda kino. The studying never stops. Okusoma tekukoma. Waiting is over. Wabula ate okulindirira kukomye wano. I'm not here to train. Tetuze wano ka training. Execute a mission. Tugenda ka commission. Ne basooka bawogana. If you're not prepared to kill and die, bw'oba toli mwetegefu kutta mpozi na kufa mu mutima gwo ngulaba tojja sobola kikola ke kaseera oseguka ogende. Ani ate asobola ekikola? Ne wabawo yagamba lekooti. Bano basekyanzi. Yusufu Sekyanzi. Let's truck out of here. Gwogera kulinnya ku mmotoka eddako. Omulala. Gwe tosituka naawe. Oteekeddwa kubeera naffe tulina genda mu lutalo. Allahu Akbar! Katonda munene nga badda mu gaali. Bamaze obabulya kamishoni ke bagenda ogendako olwaliro. Wabula mulimu eyasituseemu n'agamba nti yolutalo tajja dusobola. Ova wanti mu Yemen. Nga famire ya Bin Laden gyesibuka Yemen. Kati famire ye kulowoozaako ki eruwoozi oli luddawa. Kono tebamanyi wa gyendi. This is it to Lagos. Unagamba kano ke kastopa akasemayo then tuyoke tulekerera Lagos. Najja story kigwe tewali. Kano kaddayo yakakubirawo bullet. Oli Muhammad tazanya. Kati ukoze bikibiro bana. You do that! Wacho kikoze. Was standing and told them everything. Abadajja kwate kubaddeyo mu Yemen agambe family ye buli kimu kyonna. I think he would have lasted under Yemeni torture. Kolowooza yandigumiikiriza kumala bbanga ki wansi wa torture y'aba Yemen. Bombs were dropping on us. Yandibadde afulumya obubaka bomu ziddemu zitusekulwe. Bury him before the vultures take him. Wamma tumuziike nga tebannaba mmulya. Twadda mu London. Who are you? Gwali. You don't know? Tomanyi. I am a widow. Zendina mwandu. Does that help? Ekyo kikuyamba. Yes, of course. Ziteta yakinya. Your money, that is not why I came. Yajjukira ye mukazi wa Lord Menon Kesrov. Ekindeese. Came in the mail. Bino byakwate kuba okugira mu mailo ya Lord. For himself. Yabyesindikira nga ali mu Kazakhstan. This is helpful, thank you. Mutofu kino kijageza kutuyamba weebale.
I wish I could afford to throw your blood money in your face. Mwasiza bba wange singa mbadde nsobola bakuba ssente zammwe nandizibakubye. Mukazi wattu najja asuuleyo. Jackson. Emily Tatiro. So it's true what they say, MI6 never sleeps. Kituufu kye boogera kabe MI6 temwebaka. Or a change of thinking. Kyusiza mu ndowooza. Bashara, the executor of the London Bishara. attack, had Oli abadde ayagala okugezaako okuggyawo ebyabaddewo mu Bungereza. intelligence suggests we should be looking for another more serious act. Sengamba tugezeeko okunoonya akiti endala eri serious kwegamba omuntu omulala ali mu kino ali serious. Bashara gwabadde muzannyo buzannyo. It's being organized by a man calling himself. Mu kaseera kano ono agenda okulumya information yamugamba. Name. Menoni Kasirov nga tannafa yasindise information makage. Wabula nga information gye yasindise egezaako okulaga nti bagenda kulumba abasajja mu Nigeria. Lagos. Abagenda okulaka oil. Auction in 2 days. Auction egenda kubeerawo mu nnaku 2 mu Lagos. Ambitious target. It's interesting. Kirungi. Need substantiation, sat photos, tickets. Nogezaako ofuna sat photos. N'ebisigadde byo nogezaako obusabushiyetinga ensonga eno. Kugisindika eri bakama bange. I'm going over there. Kankwate kubo soke nkwate kubo neeyongereyo. Waliwo gwe baakutte. Omu ku bakolaga kubabadde bakolaga ne Bishara. Okay. Balika bamukwatidde oba mu Yemen. See these vehicles? This garbage? Mulabe emmotoka zino. Supposed to be a school. Lino liteekeddwa okubeera essomero. We are adults, no kids. You tell me what's... Kyokka ate waliyo bantu bakulu si baana bwana. Twadde erudda nga bagamba Sana Yemeni. Kenacha akutte kuba asooka ajja mu Yemen. Waliwo gwe bakutte associate wa Bishara. Ninga Bishara. Menoni Kasirov yasindika obubaka nga tannaba kuttibwa. Nga bugezaako kakasa nti balodi baagala kulumba akabinja akagenda okugula ebirombe bya oil mu Nigeria. Heroin from the Russian official for the sarin gas. And he freely admits for doing it for Bashara? Of course, it was not a problem. Yakkiriza okugamba nti akolera Bishara kono obuzibu yakkiriza tewabaddewo obuzibu. Mubuuze ebisigadde gwe mwennyini. Tell him I'm from the US government. Mugambe nva mu US government. Kuma America ya. Amugamba. Help me. Nyamba. Ayogera oluzungu. Ffe tubadde tumanyi. Will you leave us, please? Musobola tuleka mufeka. This is not possible. Ekyo tekisoboka. With the US military means anything for your career. You'll leave right now. Enkolagana y'Abamerika bwe beeyina kyetegeeza eky'amaanyi mu mulimu gwo mu magye g'ewammwe nandiyagadde otuviire. You speak to me truthfully and I'll get you out of here. Senga oyogera amazima ngenda kujja wano. Anti ye. Sarin for Bashara? Wabadde okolera Bishara. Anti butereevu. Plans did he have besides London? Kateko kyakala ke yabadde alina ng'ovudde ku Bungereza. Subways za Amerika ze baagala okusekula. You will take me to America? Bwe nkugamba onontwala mu Amerika? Yes. Butereevu. There's a small handheld computer. Waliwo ka computer buno bu PDA. My apartment. Kali mu apartment yange. Ne bajja bakakime. Marine Jackson yakyeremedde kugamba basikana maapu za subway zaabwe mu nyumba ya Kali Karasta. Kale yakimanyi bana basajja baleka baagala kulumba waabwe ne sarin chemical. Ono yafuna ka PDA. Leeta nkateekeko. N'asooka akebera ennamba z'essimu eziriko. Yagwa ku nnamba ng'erina koodi ya New York. That sarin has already been smuggled into New York City. Unaagamba tikirabika sarin baamaze dde omusmagolinga ne bamuleta mu New York City. Anything on MI6's Nigerian intel? Olina kye waafunye? I knew nothing. Abe MI6 gye bayinza okugezaako okwogera ku intero gye baafunye mu Nigeria kono tewali. Nigeria is it's just more static. Ono yagamba nti zendaba Nigeria kalibenga akasamambiro. Get all this. The informant had been worked over by... Bino wabijjewa. Kono informant baadde bamusekudde aba Yemen. Yambulidde bino. You all right then? Oli bulungi gy'oli? Yeah. Kati ye nakyala agamba nti essekkulu tuliteeke ku subway zaffe ziri mu New York. Tuleme kugoberera bino ebya Nigeria kubanga Nigeria yo yennyini kano kalabikanga koloba. Naye ng'ate talimye kubanga Muhammad ginaagitwanga koloba. They are not true Muslims. Few pray regularly, if at all. Abavubuka boyina si basiraamu baddala. Tebasaba na kusaba. Kati oyinza otya okuddira abasajja nga bano bakozesa mu linnya lya Katonda. Shukran. Ene bankaluwa yavudde mu Yemen. Now let us see if the FBI follow our Yemen bell like good shit. Katulabe oba abe FBI bagezaako okugoberera koloba yaffe gye twabasimbye. Kati
Enamba y'essimu bano gye bagoberera Muhammad ye yagiteze era ng'akimanyi bajja gezaako gigoberera ne batandika ogezaako otambulizaako amaaso ne babagamba warehouse mu Brooklyn mu New York bino kireka gye babitadde ne balumba kali akasajja sebo kabatega koloba kakomando bakali kakomando kalukayida kagezo kamara batuukirayo akafo kona kali clean tewali nnyo kya tabo kiriyo yasembera buleti yamusekulwa kakaino ku kizimba waggulu wabaddewo sniper juira bagamba ran ne bamugamba njagala ogezeko gamba basikolazi bo batumaliriza akalimu ke tuleshe mabega nga kyebaagala kujjawo kabaka ono FBI ayitibwa Max Connery ng'ogasseko ono lyowe MI5 ayitibwa Drake Jennings kati eno kolobe badde yakuta road was a trap. Kano kabadde katego ene badde set up katonda watu oli bulungi kono nze ndi munyivu photo taken in London by the same guy who had the subway blueprint. Unagamba nti to the sarin attack. Guy bamusindisa agezeko kunzitawo oba okunzita wabula nga alina ekifaananyi kyekimu kye bankubira mu Bungereza mu kafo wali we bakinkubira nali nkutekkuba genda kwekkaanya owa Salini we yali oli Guy Lasta we yafiira kiba kitegeeza ti noono gwe badde basindise abadde attached ku Salini mukakasa ku kino nti ye buno obusajja bulumba waffe mulina okubaako kye mukola abakkiriza nti buno obusajja bwandibanga bugenda kulumba mu subways twadde eruda nakyala aba ali awo ono ye mukazi wa Rodi naye nga ali mukazi wa mukwano gwe waliwo agezezaako okuba Max Connery ekyasi wabula kiyise mu vest Jane tugenda kuteerawo wano obusajja bugezeeko okukuuma kwegamba oyinza okubeera nga gwetagetiddako eyabateralisiti katonda watu Eddie ali fine tumutaddeko abasajja abamukuuma bateralisite bwe bafuuse bateralisiti Maxi. Tell you this. I'm gonna need a new vest. Nina kwetaaga vest empya. Bulletproof vest. Me off losing that vest. Munayi nange mbadde saagala gifiirwa eri. Vest. Iyo vest mbadde njagala okamala. Totya. Boys are gonna hang around for a little bit. Abo bagenda gezaako okukuumaawo okumala ebbanga. Okay. Owulidde. Maxi. Yeah. Nami gezaako okukwata abasajja abo. Nja kukikola. Katwadde eri kabaka akutte kuba atuuka butuusi Lagos Nigeria. Ono yayitibwa Haddison. Bawanakyala Maria Jackson. Unagamba nti bateresi baagala kukwata kuba okulumba mu Nigeria wabula zikyali ngambo bugambo. Kubidde simu ogezeeko okwerabirako ono totya. Kati ono y'omu ku basajja ab'amaanyi abava mu Bungereza oba bava mu America ng'ogasseko nabo bonna bagenda okugulaka oil akali mu Nigeria. Kwegamba bagenda kateeka ku auction. Kyokka Muhammad abo be basajja bayagala okusanyizaawo ddala. Baagala bagoba ku kikwagane oil w'abasiraamu. Ono yajja aseka n'akeeru. Alina omukima buli munaku amutwale ku mulimu. Walengerera kiteepu agenda okiyiwamu ng'omunene sebo ali kuli agenda maaso n'okubuulirira bagezaako okulaga kampu sebo obwana gye baabuteekanga maama nnyabo yamanya bumanya muto we yandiba nga yenyize mu bintu ebyekiro ekikyamu yalumba ku poliisi. I thought perhaps you should know.
Yabali njagala mumanye. Kono ki? And what about your brother? Mugana wange kyeki muliko. He might be associated with people involved with terrorism. Ayinza okuba akolagana abantu ba terrorist. Erinnya lyo gwani. No. Neda, erinnya lyo gwani gwaleese olugambo. Ono musajja mulalo. Ndese lugambo nkuwulira abikola ate kyokka obuzaazi. Yatandika. Right. Wamasokolireko nga tona bagenda. Kali abeeti kana baleta maka ga muganda we. Mutowe. I gave this to my brother when he came of age. Kauna kamuwanga atandise okugezaako okula. Evil spirits. Mama waffe yatugamba kagoba amasitaani. Never hung it up. Naye nga takambala. Sing without struggle. Kati kwegamba amasitaani gamuyingiddemu watali kulwanagana. I realize how difficult this must be to tell us all about this. Ndowooza kati nkitegeera. Ngeri gye kiri ekizibu gyeri tubulya buli kimu kyonna ekikwata ku muganda n'ebiki byagenda okukola. For my brother's sake. Kino kikoze ku lwa muganda wange. Saga muloze nti kikoze ku lwammwe. Have a look at this, sir. Sebu. Soba bino olabe. Team using poisons and cold steel. Sebo balina mani wegezaako kunyonya ku kikwagala ne saline chemical. Explosives. Kinyonyera ku explosives. Bali abasajja. Whatever happened to five-a-side football and a pint in the pub afterwards? We're now getting live pictures of the complete Kakaino mu kaseera kano. New York. Abamerika batandise dde okwevacuatinga abantu okuva mu New York subways. Well, MI5 is trumpeting the discovery of the poison gas train. MI5 okimanyi nti yasudde With a similar action. menu eraga nti bali abasajja badde balina Manipulated to chemical ya saline. Naffe twandikoze ekintu kyekimu ne tujjayo abantu mu subways. You should wait. Unagamba ffe tulindeko Abamerika baleke bapakuke. What if you're wrong? Kati bw'onooba omukyamu ffe ne tulinda bo ne bagezaako okwetaasa. Keep your eye on your British friend. Amaaso go gakumire ku kyaliwo oyo Omungereza. He could be useful to our future plans. Jja kubeera wa mugaso nnyo gye bujja amaaso mu pulaani zaffe. Anti kale gwe tufaayo. Max, NYPD looked everywhere for the shooter. NYPD egezezaako okunoonya shooter wabula abuze. And I turned up cold too. I was never the target. Nze sinze mbadde target. They wanted us to think. Babadde baagala tulowooze nti nze ng'ogasseko ne subways zaffe ffe target. Wabula ekyebuziba lwaki ki kye bagoba? Bwe banga badde batutadde ku koloba. Lwaki yasembera? Bakitegedde yintero gye yabadde nkyamu. You read it wrong. Wabadde mukyamu. Go home, get some sleep. Kwate kubo sokodde eka we mulemuko. Yabagambye ba evacuatinga abantu okubajja mu subways. Nga ye kyakakasa buno obusajja bugenda kusumula saline wansi mu subways. Nenga si kye bwakoze ate. Kyokka ate bo ne baswaluka. Ne bageza kubulaga nti bapakuse. Yo Omungereza yagambye waayi tusooke tukikwatirireko. Era nakyala Emilita Tiru ye yagambye mukama we nti kino gusoko kikwatireko leka Abamerika bapakuke. Baba America ne bapakuka. Wabula badde basinzira ku intero okuva eri Marine Jackson. Ne Marine Jackson yabadde ajja ku basajja bababiri be yatadde ku operation eno. Lengera. Kati beebuuza abasajja babala ki? Twadde eruda. Kazimo yakwate kubo najja n'ekisawo n'akiteeka pembeni. Kyabasooka asiriikirira. Just a rumor. You know BWP covers every ounce of oil in the world. Abagagga sebo baatuuse dda wano wona. Waliwo ekimotoka ekyali kyaleetebwa ne kipakingibwa mu maaso w'akafo akamu. Eno eyitibwa Kandikira mu disiko. Roodi gy'akwata ekkuba okuyingira. Ono ayitibwa Akiru. Inaka mama ke mukwagala ba mama akwata kisooka. Ayina ke yayitako n'akatambulizaako amaaso. Kyaba akwata pek. N'agiteeka pembeni. Hey, could I have 3 more beers, please? Soko mpeyo bubiyo bulala busatu. Anti kali. Oli mu Amerika kono butereevu. Bunch of home from far away. Yeah, it's a miserable. Oli abadde yekanya muzannyo guli ku TV. Doesn't get any more American than that. Here you are. Okay. So you get my young friend here now. Nono chapiri wange soko mumpere yako kunywa Amerika munnange. Ati we bali. Funa akaseera akasufu nti butereevu. Nono yaze ku operation ya Kiisiraamu ali ku jihadi. Kyava akwate kubo yengo. Ekisawo akirese mabega.
twada mu kirabu wabula musajja watu kino akikola naye alimu okutya yeekati omulundi gumu nayagala atandika avewo ekisawo akireke emabega munayi weerabidde ensawo yo ssebo ke kali kamaama ke yabadde atambulizako amaaso yakikwata bukwasi nawulira ng'atidde oli mukazi musufu okubeera mu kafo kano lwaki tokwate kubonodde ewammwe gwe ngwate oli wanjawulo bifo ky'amaani ogoba bugobi ku ddaka ye musaatu ategedde ebikiwebiro kyava akwata kojja musaatu bambi aganyo giteekayo kubanga abantu bagenda kutta babwereere onagenda okuzza amaaso okulengera japiiri ensawo mu kifo kyo giteeka munda yadduka buddusi nayo muveeyo ensawo yasuulawo n'atandika kasajja katukatidde ono kye yakola kwe kusembera ye yaliko sooja talina kyatya n'akwata peka yuno agenda nayo paka munda yasalawo agezeko jizza gyeyina okubeera kwegamba kamishoni kasobole okubeera complete yayitayo nayingira munda mu kakiraabu bano bakyanywamu abagaga abasinga bonna bakuŋŋaanidde eno abagenda okulaka oiro ko mu Nigeria wabula omusiraamu ayagala basekula abakakaseti n'abafirika nabo basiraamu bave ku maali y'obusiraamu ensawo ziteereddwayo munda ne bajja batoosingemuko bwawulikika okubwatuka katonda watu luli yakwate kuba gyafuluma ebweru yekkaanyi kyekiguddewo kume ne gyafuluma waliyo ekisawo kyakojja nawo ne wabaluka maama nnyabo katonda watu bantu batandika kulajja n'akaliro kabakuti bo tebafa kukosiya abantu babeetodde mu kafo kasita baba nga balina gwe batagetinga mwabasigadde kwegamba mubeera expendable gwe togenda tiwali kyosobola geza kukolera abo balumiziddwa gwe situka gyatugende musaatu omusawo abadde ayagala genda kujjanjaba oli yamugamba tewali kyoyinza kulono kyavanyiga kodi ku kisimu kyayina unaalengera waliwo emmotoka gye baatisse omutete yabalula bali ku ntalo za jihadi ze balwana mu kaseera ako baali bagezaako kugamba nti saabuwe baddamu ne bazibikula nateera oluvannyuma lw'ebbanga eryali badde liyisemu nga bagamba nti simanyi wagenda kwawo terrorist attack kyokka ate neetatuukirira wabadde mutuufu ku kye watugambye okimanyi nti mu Lagos babakubye kojja eziwererako ddala abantu bangi nnyo abafudde abalala bali ku bisago katonda watu kati information ate bano gye badde baganya okugaana ogenderako ey'omu Lagos Nigeria kyokka etukiridde kati watufunga awulira abalukusi Marine Jackson tiyadde abala tekituukiridde kyokka ti kyabadde abuusabuusa kye kyatuukiridde yavaayo mu kutya pozi kugasseko n'ensisi kakazi katukajja erudda n'amaziga gatandika okumuyitamu kubanga akimanyi nebbaawo ali eyo njagala olabe buti